kuba namugamba mwana nze asooka guluma biki zasooka gufuna nze kubeera gumite biki nina okufunayo ne kaki ne binago byange byentunda nfuneyo ku capital nterako ekyebiri nange nga nsooka naguluma mbirowoozaamu awo biki mulimbalimba naye ngamba naye waayi maze ebbanga nange nga mbonaabona lwaki kino ekikazi sikisalako kubanga oyidde kyalinga kimpita eri waakyo kuba nze binakiga nti mbeera wano ku studio nekiŋŋamba gwe salako wagenze mu bufumbo nakungezi ng'oli mu bufumbo nakusatu bantu bankubira sikyatunda biti ali mu bufumbo ndi eyo kinago kikeera kinteerako kacyayi kirina obukodyo nange olwongumye ngamba kansoke mbeereku wano ndabe kiddako obuzibu bwavudde kuŋŋaana kulya mmira mu nnaku 3 twakalabagana olwokuba ssebo yantaddeko mbu ekinago kye bikimbwawo no nva ku kyebiri kuba nagenzeeyo bimanyi twabipaka eri nanteekako ebintu byonna neneyagala waliyo n'omukyalo omulungi yannindiridde ekyokuba nti ssebo sinaamu ssente sigenda kugenda naki namiguunwa tigwadde muguunwa omuntu okuga nti va kummira n'akayaga ate gwa muguunwa ennaku 3 ye atandise okuŋŋamba nve ku kikati nze ye ntandikedde omugamba nti kati gwe nnyabo va ku ebyo kuba nabo balina bye bakozesa ati mutandike balina bye bakozesa biki tobyogera owayiriza okatira buli embeera naye olumala alina akakerenda kamira Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. wewa amanya bampita Rima Sam oba metanikira Bongo kwa MR Live kwe tulinga bulijjo webale kutwagala webale kutulaba webale tugoberera tetwerabira kumusinza kumusaba ne mukaseera akazibu asigala ye mukame yakolera bali naffe atumanyira ajja tukolera ndoza no tukolera nakyo kituufu byonna abikola atukolera n'atukolerera kuba kye yatusuubiza okukola ye Katonda waffe Ddunda yatonda ettaka n'ensozi byonna era n'abyawula ku nyanja ne ku bisenyu yamanyi lwaki yakikola obusungu bwabyo tubiraba tubirumbaganye gwe n'ova ku lukalu n'ogera mu kisenyu n'ozimba mu mbeera bwetyo bwe binyiiga nga byerwanako bwe bulamu okuzikirira n'ebyobugagga okusaanawo so Mukama oyo yabiteekateeka amanyi lwaki yabiteekateeka bakama banga abantu mano ya Bongo Charity Foundation campaign empya bagita village basket gomwana wa Katonda kitegeeza ki tugenda kukimenyaamenya mu programs zaffe zigenda okujja mu maaso naye kankubireko tukoyo okulaba abantu abookya engoye abantu abookya entebe enkadde kapeti enkadde engatte enkadde simanya ntebe TV n'ebirala twaze ne village basket tugenda kuteeka ennamba z'essimu awo wansi gwayina ekintu kyonna ekikadde otukubira essimu tukikukimeko tubikuŋŋaanye tubyongereyo mu bantu ababyetaaga abazungu abatuwa ebintu ebyo bye tusanyukira ebiseera ebisinga ewaabwe biba bikadde naye bwe babituwa eno bitusanyusa nnyo era mu maaso gaffe biba bipya kitegeeza ki kakati naffe enkola etugenda gitandika nti nedda la Bongo Charity Foundation nga bwe twajja n'enjiri egamba nti omwana wa kintu akyalina obusobozi era alina obusobozi obuyamba omwana wa kintu tekiri ku bazungu bokka nedda ne wano tukisobolera ddala kakati gwalina olugoye olukadde gwalina engatte enkadde enkofiira enkadde kasepidi kakadde simanyi paasi nkadde ebintu ebyo tobisuula waliwo bannaffe abali mu byalo eyo nga gwe nga tojolaba enkadde bw'ogimuwa
yabula kugiretera mugole waliwo bannaffe baliyo nga bomuwa brangi kyo girabanga enkadde ye muwonyeza ddala okulwala ebirwadde by'amawuggwe ebireetebwa empewo sapatu zirabanga enkadde ye zimuwonya okuswala akasepiti kolabanga akakadde koyagala okukoona ye kamukolera ddala bulungi nnyo era kamukyusiza ddala so Labon Charity Foundation byajja okukola ebyo twagala tutumbule ekisa kya Munnayuganda gwe Munnayuganda alina ekintu ekikadde tukoyo okulaba abantu abookya engoye abantu abookya engatta abantu abookya ebintu ebikadde bannaffe bangi babyetaaga so Village Basket ye campaign gye tugenda okubanga tuddako tugenda kugivuga era tumenye Katonda agenda juwa ekisa bannaffe bangi bagenda kukyuka olw'ekyo kyotodde nkomyewo ne muganda wange yaguyingidde dda naye kyesitayagadde kyekyokunkubira esimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro gumite toddamu kunkubira esimu ku kiro so waŋŋamba ogenda kubeerawo wonna we nkwagalira tekiri tewaŋŋamba nti ku ssaawa bwe ziti ekiro mb'obeera gwopoye anje onkubira esimu nga vibe eri waggulu nnyo ng'ate yange ndi mu kusaba ssaawa 9 ez'ekiro mba nsaba ekyo nange maze nenkitegeera ate wankubira enkukayana nnyo anti waliwo yankuddeko waya nze kasoyogera ku mmira noyogera ne ku njaayo awo nva mu mbeera segera okukubirawo nansonyiwa ekyo kyonsonyiwa naye era weebale nnyo kuba nti okoze eki oze nonsalako Lukiroyi Ediboy 6K wewe yampanguludde nabadde mu kamera kange nkalidde bulungi kapanze ndi mu kulowooza bulango bw'abantu ngenda busengeka ntya oyina nkubira essimu nambeerako nnyo olunaku lulamba bwe mujjako mufuula bize naye abantu tebaweera paka bwe yankuddeko bwaya era mwana olunaku lwange nalwonoona akubanja kalango ate manja kiddeemu just bino ebikete wamubbi ate tuli musajja mubbi blo zino program zetukola mukama mulungi abantu bakola ki baziraba bwe natuusa omupiira guli omupya olaba eri program yetwasembayo okukola abantu bayaka bakitegeera ddala nti kati biri serious ba ex nga batandika kunkubira olw'engatto abamanja nga bankubira abamanja nga banoonya kati soke tufe ku mabanja tuli kwogera ku Exxon yankuddeko waya kati emabegako eri webyafuluma biri erimbu no bamanja biki muntu y'omu yayogeranga nange ng'agamba bannange biki kyekyakutuukako wooloolo nga bw'omanyi omuntu nga balaba olinga agudde eddalu kubanga kantu katambula nnyo akamabanja ate n'engeri gye nali obubi sebo ng'alingizaako bulingiza kati emabegaawo bintu bigenze mu maaso ndeese essimu eno biki tukoze programu ndeese engatto anemezaamu nnyo zimesegi ndeese engatto kati bwe yalaba engatto ndowooza ate yo yamalamu nnyo yamanya ey'15 ate yamanya kati kiwedde yali amaanyi engatto kyerabidde nti nze bino byonna babinkolera bukolezi ssaawa zino zinange siri gumite kitegera buli lwenzijja wano nompa omuzindalo guno abantu ab'ekisa abali eyo be banteekako kati munnaye nkunyumiza ki demu nga mbeerako ebiki njagala kukulaba biki walolo nga muganze munembeera ku studio wano wembeera tojja kusobola kundaba siba nabudde ndi bize ne mukulowooza ku bulango amabanja biki soko nfunyeyoko waakiri ku kasente nga soka agaana nga nange mbiri akawaanyi ziba teziri busa nga sebo yafuna yawe ekinyanya nga akinterako olaba obukodyo bw'abantu kuba namugamba mwana nje asooka guluma biki zasooka gufuna nze kubeera gumite biki nina okufunayo ne kati n'ebinago byange byentunda nfuneyo ku capital nga nterako ekyebiri nange nga nsooka naguluma mbirowoozaamu awo biki mulimbalimba naye neŋŋamba naye owaayi maze ebbanga nange nga mbonaabona lwaki kino ekikazi sikisalako kubanga oyide kyalinga kimpita eri waakyo kubanze binakiga nti mbeera wano ku studio nekiŋŋamba gwe salako biseera biri emabega nateranga okusalako nga kibikola kusiika biki magi byonna wooloolo bisegedde byonna nebitambula ki fit naye kati ze mbadde neekyawa kati neŋŋamba waayi kamuwemu time ndaberere nga ŋŋendayo okwo kyaba lino kimpasizza kyabadde kimpasizza kyemmanyi gye kiri yonna alina kubanga era olwedde kyasooka kulaba bino kyemmanyi kijja biraba naye nze sikulinaako buzibu wabula njagala omuntu atereera ategeerekeka segera nze sagala muntu nojja notandika kunyingiza mu programu zo nva ku mayirungi oli eyo mpaka sawa zino oli ku mayirungi oli ku njaye kati okomyewo era onywa njaye eyo gyovudde obadde onywa njaye wagwana segera wagenze mu bufumbo nakungezi ng'oli mu bufumbo nakusatu bantu bankubira sikyatunda biti
ndi eyo kinago kikera kinterako kachai kino obukodyo nange olongumye ngamba kansoke mbere ku wano ndabe ekigekiko kiddako obuzibu bwavudde kuŋŋaana kulya mmira munaku 3 twakalabagana olwokuba ssebo yantaddeko mbu ekinago kye bikimbu awo no nva ku kyebiri kuba nagenzeeyo bimanyi bipaka eri nanteekako ebintu byonna neneeyagala yantadde gwe binago bimanyi bane naku balina engeri gye boogera simanya bisapi simanya bisolobboka bizimanya biki ekisododo yanteekako ekisododo simanyi kituufu kitegeeza ki nnyo naye nkiraba ku TikTok okwo kisododo mwana agamba yanze ku kisododo nange nagenzeyo omwana ng'akuba luyimba lw'ekisododo nanteekako ekisododo blo nabadde nfumbiddwa naye twakyankalanye lwa nsonga yakunnyima ki kuŋŋaana kuluma mmira wange nakunywa njaga etandise mpolampola tojja kukaluma biki kati nze nendowooza asaaga ne muganda agenda ku studio nti tofaayo kale beera wano tugenda kukaleeta sebo nanfula omwana omuto neninda saa biki 9 10 bwanimba biki buyingidde ekiro saa 2 ngamba kati sitole ki bateekako ssente bagenda teekako ssente naye nammwe biddemu ebibeereyo omwana nga mweteeka mu basajja be mutasobola mugenda mulevuze mutasobola kitegeera tosobola nakugula mmira awo ate nze okitegeera nze olwedde wansanga ndi gumite nga ndi mu mmira wange kitegeera mune tuyombye ekiro ekyo kati sawa zingidde 2 ngamba ne wono kiwaani ki wakamanya ku 2 toguluma siguluma ogenda munaku 3 ngamba nedda nenkukako wayaawo anangidde awo biki nemabega bwotyo wewagira kuba yanteekako obusente bwa vidiyo eri emabega yateranga okubikolakolamu awo kyekyansena mangu okukola kikuddeyo nga ndowooza ategeera kumbe naye mukazi wattu ali eyalo alabika abaza agala kujja kumira agala ngatto yoba agamba omusajja ono kati kakomye okuluno bwe nina okukola kyo nina omufundiza nga tuyomba ekiro ekyo sebo yampe 15 namugamba sebo nina okuddayo siguluma namugamba nina okuddayo kuba tabeera wano kumpi namugamba nina okuddayo ku studio nemulemerako kubeera ekyansibayo ennyo nali badde nayiseemu dda naye nga sirina ngeri ki gye nvaayo obufumbo oyagala kunoba olwamala okulya ekyeggulo kubanga yafumba waawe ekyeggulo biki nange nendowooza katumala okulya ekyeggulo tugenda kugulumamu biki kumbe ye ebirowoozo biri ku kimu kyokka kiri kyayagala ekisododo netukaayanaawo neŋŋamba gwe nkanfulume ŋŋende nkutadde biki Luganda nasooka kuŋŋaana kulya mmira kunywa njayi tetwayomba nti nno babiki omukwano ngulina naye agulina era njagala naye gwe yonayona gyoli gwe nze ninda ndye kamira kange nzije nkusaleko mira yakujja mu bufumbo era yankomidde ne wano ku studio wandi wadde onsanga eyo ndowooza nga naye gadde okkanika oba nga nakola ebintu bya naye wano ku studio ndya kamira kange nendowooza ku nnyimba nendowooza ku bulango nendowooza ngenda kuva ntya mu mbeera eno ey'amabanja kubanga bwe mba sirimye kamira ntandikulowooza ku bikazi ng'ebyo ate bakyali baffe abayimbi bangi nnyo n'abayuutye bambi bibasazeeko ebyo biddemu byolaba yes bibateekako naye tebimalaayo tebimalaayo kibadde kirinamu ssente bulungi kiba n'ebiragalagala awo nekisooka kikuteekako ebiragalagala okakkana future yo ekoze eki bagende eyo muwaddemu tomanyi nti abo abakyala balogera ddala abakazi basinze okutambuza amalogo ku duniya wano ye kasitaakula bwati ngoyise ngatte empya nezina emmotoka olumu olusu balimba n'ogireeta bwoti kasitaakula nga olusu wagyewoze n'ogyewola ngadduka kulanama namufunye muvubuka muto muyimbi ng'olyoka nno osiraanira eyo mu kazigo nze nabuukiddewo ngamba kanzireyo ku muddo gwange kati ne bw'oŋŋamba mbu guveeko biki naye atlist ojja nokaki nompa wano kazindala ne kati oliddeemu ssebo oŋŋambe nguveeko tubeereyo ssebo mu nnyumba nga tunyumya ku ki tukulaninga ki obulamu buddako obufumbo saawa zino nze omulamwa gwe ndiku gwa kusasula mabanja ati yadde akuyambako mira sente z'okozesa mu mira kanoonyeze wano nsabe bano abantu ba MR live bajja kunnyamba banteekeko nsasule ku mabanja waliyo n'omukyalo omulungi yannindiridde ekyokuba nti sebo sirinamu ssente sigenda kugenda naki namiguunwa tigwadde muguunwa omuntu okuga nti bakumira n'akayaga ate gwa muguunwa ennaku 3 ye atandise okuŋŋamba nve ku kikati nze ye ntandikedde omugamba nti kati gwe nnyabo va ku ebyo kuba nabo balina bye bakozesa ati mutandike
balina bye bakozesa biki tobyogera owayiriza okatira bulembe naye olumala alina akakenda kamira abakyala benda kuzina bonna bakozesa yenkola sagala njaga bukerenda buno bugabuziiza okuzaala kakati mpeye babuyita bulidiya kanguleyo kalidiya kakati ye bwaba bukozesa nange njagala abuveeko nange kubanga bo bakozesa obwo obuntu bwabwe bwane sente z'akantu kasaba mikolo giggwa n'akamira kati nange ndyawo muddo nenkinywa nga wakozesa kalidiya nange wenkozesa omuddo gwange nembagumite tosaka amaba mama mumutuwagira sagala mulowooze nti tubajjonkera kubanga onajja kunjogeza ki ate n'oliddemu yanyiziza nnyo mwana kisegera kyova mwana bintu by'omukwano ojjukira programu gye twakola enkadde ne ganti naffe tumenyeka emitima ko kati nabadde ndi mu stress z'amabanja kati ate saa zino nabadde nange nsazeewo muteekeko mu mutima gwange kati ate byalimu kisegera wamma kakati nakomyewo ebyabakyala nabivuddeko nga bwakozesa kapiiru kalidiya naye bwokozesa amayirungi byonna biragalagala nedda kati bongo twogeremu nga abantu abakulu abaana abavubuka balina bye bakozesa ndowooza ffe tukozesa bitamiiza bye bayita ebiragalagala naye abaana ab'obuwala n'abakyala abakulu ddala abakulidde ddala mu myaka kuba bibayigiza ne bali abawala bingi nnyo bye bakozesa ng'ovuddeko kalidiya balina obuweta babajjamu simanya nabaana simanya babateekayo obuntu simanya yawukana n'enjaga n'amayirungi naawe gwe akakantu koomira leero nenkuyita ku lwokusatu ne tuddamu ne tukikola n'oddamu n'okamira nenkuyita ku lwomukaga ne tukikola n'oddamu n'okamira kiki ky'oba okola nibisaga tubigendemu nnyo kubanga zoddemu namulese ebyabaddemu nabyesonyisaga nnyo okwogera nnyo ku baddemu bannaye baddemu boolawo bajjonkera basobola okujjonkera ate nga boolawe balina okukola ezi challenge z'amabanja segedde ebyosagadde tutuukeyo akayirungi kakusingidde obufumbo nabesonyiye abakyala nabesonyiye kanjira ndi akayirungi kano kuba nako kampa essanyu lwakuba libeera mu bwongo teribeera nti omukyala n'ejjirungi kyesinga okusanyusa byanjawulo waliwo okusanyuka n'okuwoomerwa ejjirungi lino lyakuleseza obufumbo nsokoddemu ekibuuzo kyenkubuuza ejjirungi enjaga n'omukyala ejjirungi likusingira omukyala obufumbo badde ogenzeemu okufuna obulamu obulungi ate sagala ontabule togezangamu n'ogeza okugeraageranya amayirungi ku kintu kyonna ate nga ffenna tuli mu butonde naffe abantu baatutonda n'amayirungi tegaafu tukeyo mu bugatonya butonyi mboba ffe tuganogeyo mu ggulu togeraageranya amayirungi na kintu kyonna kebera enjaga esinga omukazi mu budde bwe naye essaawa zino ffe mu bulamu obwaffe bwe tuliko essaawa zino amayirungi enjaye ensingira mukazi kubanga oyo omukazi omulaba liability ffe bwe twali tusoma ku ssomero liability kyekintu ekikuggyako sentezo kitwala sentezo n'obudde kakati nze amayirungi gantwayo obudde kuba bwenkafuna bufunyibwe nti nga kalyawo mu kaveera nsooka nenkalaba nensemererwa nempulira nga nze n'omubiri gwesumuludde nga nkalaba bulabi sinaba kaluma nenfuna pikke nemuteekawo nenfuna amazzi nempulaninga nenfuna ebizikira olwalagi mpulaningira kaki mayirungi olina ofunayo kawalagi olina ofuna juisi amata kubanga bwoba okali oba opanda kati oba olina ozikira kitegeera akati ate omukyala ye ate bwe mufuna era mbalina okubeerawo ne sente z'obwo bulidiya bwegambye omutwalo nina okubeerawo ne sente z'okumunywesaamu okumutwalako autu wetugenda okuba kati nembeera ku studio wetugenda okwegattira mu loogi kati ku byonna byonna budget bwe njiweyingamu bwe nti amayirungi n'enjaga binsingira omukazi tokombeanya naye mayirungi biragaragara ku bakazi anti nze nkubuulidde bwe naaba nga nfunye omukazi ategeera nasalawo nti agenda kubeera nange nga njagala nga era tansumbuwa awo nja mmanya nti kati abakazi nfuye abakazi bakola ki bategeerekeka bategeera naye kakati saawa zino tonyumiza mukazi kandi amayirungi n'enjaye yange era toddamu kompeyalinga ebyo bintu bibiri eri commitment ey'omukwano neno commitment ey'amayirungi buli lunaku saawa bwetuuka mbalina okubeera nkafune buli lunaku saawa bwetuuka mbalina okukafuna nkalonde nkawa obudde ntegeketeekeka musiki biki kati n'omukazi naye commitment time bwetuuka oba olina buli kaseera omubeerako kati byonna mbikwasaganye nti nkugambye gaatwawuliddewo mwana akamufuna omukazi yadda kwagala bwatyo taze n'okubalira obulamu obulungi omanyi ntuuka ye bwakyo kikiri gumite
naye ebikazi oluusi bibeera byafiirwa abasajja naye bemaayi tulimu y'abasajja kale si binonooza ebyo naye nze ekyanyiziza mayirungi tugoba ku girungi mayirungi mbu ate kakati abaana banakola batya ngo ogalume eno jjukira ayagala obeereyo mbu obeerayo obeere mulungi nnyo ate ayagala oveeyo mbu ojjeko eno ku studio ate nze emirimu gyange giri eno gye ntundira ebinago byange eno yeri amayirungi amalungi kubanga olaba eyo mu Kosovo yeri akayirungi kano kolaba kabeera fresh kati ako bakayita bati alinnya kyeryo ono kasenge buyine ebika bimeka ono kasenge kakati waliwo mabira wabeerawo butambala waliwo 40 oyo 40 blow gakuba ali wala nnyo nti sisobola mutumya naye ali kaali waliwo ne Kacyagulanyi amukulembeze mwamutumya kayirungi kati mwamubuddemu akayirungi anti bwe twafuna nalukoola ne balabisa ne tugamba kati katufune Kacyagulanyi waliwo akayirungi kubayita Kacyagulanyi amayirungi bakalimawo gafuli gumite kakoola totawaana kwogera ku kakoola nga njaye ng'oyagala emirembe kubanga twali tulina ebika kati nga kasenge tulina 40 tulina mabira ne kati twafunye kano kebayita Kacyagulanyi ke kaliko ate ko kabala buli bitundu kuba Kacyagulanyi abantu bala Kacyagulanyi Kasese abantu bala Kacyagulanyi mu north eggulu abantu bala Kacyagulanyi Embalala abantu bala Kacyagulanyi Embale kuba kati birimu enjawulo olaba nti tolaba nti kugambye nti waliwo ebyo ebikakasenge biki naye atera mulimu green ne red kati Kacyagulanyi ka red bw'oba olidde ka green abaluma amayirungi bamanyi n'olya ne ka red singa oba olumye ka red kiba kitya ng'otuuse awo mu nsonga z'omukwano ka red ate bagamba amayirungi gamalamu amaanyi g'ekisajja kisinziira like beeyi ki olidde kika ki kubanga oyinza okuba kati nze kati nga bwe nkugambye we mbasidde kasenge manja kulya Kacyagulanyi kati nyinza okuba ate kati ndi eyo 40 n'endya 40 oledi abaaja kumpisa bubi kubanga ayinza oba akuba birala weekiri kisobola otuukawo n'ekisinziira ogwolya ng'amafuta era emmotoka enywa diesel bw'ogiyiwa petrol bw'oba okanywa otuyanirira okalya mbala otuyanirira tuyozi anti kati kano okalaba omusayi guba gutambula nti ovalaba ng'omuntu ali akakoola aba alowooza nnyo lwa nsonga bw'okatandika okukaluma oxygen yeeyongera kuba kati olaba kano engeri gye kabeera akabisi oxygen yeeyongera mu musaayi nze nsobola okuba nga ndi wano n'endowooza bulowooza wendi nga ndi Boston America olumu nga ndi eyo Iraq ndaba entalo ndi eyo Sudan naye nga ndi mu kakoola lwa nsonga omusaayi teguba kye kimu naawe era bwe tunoolya omuntu yenna yenaageraageranya akakoola n'enjaga ku kintu kyonna mba nkusekeredde abatamanyi kyakukola ayinza oba amanyi ekyokukola ayinza oba naye alina ebimusanyusa naye don't judge Rastaman ng'ali akakoola ke ng'anywa enjaga ye kobeere mukazi kobeere politician kobeere ani toogeraageranya akakoola ku kintu kyonna mira afuuse mira wakukumira mbuwuulu si buwuulu kubanga kakati atedya wali dduseemu bwe mba nga nfunyeyo kiddeemu yoba ekikete nga kiriyo nga tuli mu mbeera zezimu nga kisobola okusalako ne tukaluma nga nakyo kikaluma nkiwero kaminga ate nga nakyo kiri solid nga kisobola okukafatangamu kubanga sebo ka bbeeyi oba olina okukaluma oba olina okukagula kati neddemu nayo olina omusasulira either okujja oba transport olina okugula pike olina okufuna ebizikira kati osobola kuspendinga mirundi 3 ospendinge ku woli ospendinge ku kano ospendinge naye alina okuba solid ngayeteekamu ng'asobola okweteekamu ng'ekirala bw'aba osobola okukaluma nze nkuwero kaminga naye ne oba tokaluma ng'oliddemu otegeera ng'osobola era naawe osalako ng'osobola otegeera nti kati nkalimu nompa time kati nkavuddemu time iyo naawe nenjikuwa kati eno time ya music toyagala akutyankalanya ng'okaluma naddala nga mu kukola akakola sikaluma mbu nno okubeera wano eno mbu nkaluma mbeera awo ntwala ebiseera mmale obudde nedda nkaluma either nga mpulaninga obulango oba sicca ennyimba zange nga mpandiika ennyimba zange n'obutabo bwe mpandiika ebitontometontome biki bwe mbanga nkalimu okitegeera nti mbaako n'ebintu bye mpandiika ng'ebinzijira biri bye nkugambye n'embiwandiika okitegeera obutabyerabira byenzijjamu ennyimba byenzijjamu nti kati kino kipya ate mpandiika kati kano kalangoko Labongo Chaite Foundation nga 19 zabadde ddi kitegedde sebo nyabo sigenda bugenzi wali eri mu nengina nenkuba akala buwandiika kati wano we mbanka lumamu nga nfuna obudde kati gomukazi atoja kunkubira nga ndi ku kino kakano kitegera kali ko nolede
ngendo genda wali eringa nenamba naki nga ngenda kwa akati buno obudde sisobola ate kubanga ndi muwandika nga ate kikete kiri wali eri kikyo kyagala ngene nkiweweete biki kirabanze bino mbanga amala ebiseera kumba ate nze kino kye kikulu kitegeera ennyimba ne programu zange endala zentambulirako kitegeera kakati bwe mankaluma sikuyisa bivulu nze ke kansanyusa kasanyusa obwongo bwange ne kandetera okulowooza omukwano nagwo ngulowoozaako nnyera bwe mankalimu nsooka ne ndowooza ku bikazi ebyo biki naye ndowoozamu enkavaamu buzibu ki bwe ngenda ofuna noono omukazi kuba kati ssanyu liggwawo tutandika okudda ku nnomo mbu ate tokalya tokola ki era kikyanjawukanyiza n'oli ne tuyombagana bubi nnyo lwakakoola mu bufunze akakoola tugagatanako ekitonde kyonna ku nsi kuno ku saidi yo mwawukana enkola yasusse sagala nti kuba kuno kuliko n'abaana abatulaba oba n'abantu abalala bo nga bakiraba bubi omuntu ali akakola lwansonga tebakalyangako tebamanyi kiki kyokafunamu so sagala nnyo nkolage nti akakola ke kakola ki ke kasingo nja kugamba wano nti akakola ke kasinga ng'oli kakuddusiza mbufumbo wasuuliddewo kati nno ate wali akubeereddewo kankubuli wali abasajja nga bo bakazi be babakuba ng'era abo abasajja babeera mu kuyomba ne bakazi baabwe buli lunaku lwaki wagenze wooli naye ng'oyo omusajja 24/7 alowooza ku ki ku mukazi 24/7 alowooza ku mukazi 24/7 bw'aveeyo naddeeri kakati nze imanga ndowooza kakola kange nga benkavaako nzira kuggwa omukazi buzibu ki bw'ofuna mu nze ne bwoyinza ofuna kwoli alowooza ku mukazi omulala ng'ali wano naawe sagala kakuwanira bulungi mbwogende okanoonya otandika okukaluma abakaluma mwena big up naye nze akakola kansingira ebyo mukana akaseera kubanga bammanja nina okupulaninga nina nange okwesanyusaamu nganza omuntu kubanga omukazi era omulaba bw'omuleeta nga bwe nagambye olina okusasulira boda olina omugulira lidiya olina okumuwaayo ezimuzaayo olina okumuwaayo ebyokunywa olina osasula mugenda okukatikati nganza asula ku studio olina osasula mugenda okwesiŋŋana ku garden then osasule ne room then ate n'akakola oba olina okukaluma kakati budget eba nnene nsooka nenneesonyiwako ekimu kati ekyo kiddemu jjukira kyekyadde kimpasizza awo nadde ngamba gomiti jjukira kati awo mbaze mba ŋŋendayo ani ate wetwatuuseeyo nga tekiri mu sitole zaakyo netutakwatagana ekisinga obukulu kakoola mu pulaani yo ng'oyagala okukolagana ne likirooyi tojjaamu kakoola nanjaye birina okubeeramu birowooze bibeerako ku pulaani likirooyi n'akakola tojja buziino wetujjawo tu kakati ebyo biveeko nze kakati segera yakunyizizaamu naye nina okugonda kubanga n'abakazi nabo mwana tubeetaaga kati waki tugonda noddayo wano ku studio wenkolera obulango ate n'ekirabo embeerawo mba ninakuba mu vibe ya bulango eyo yo njibaamu mu kakoola naye bwenkavaamu eyo sikaluma mpinsana nakiro era bwenkavaamu singa abaagumiikiriza nti nemusalako ssaawa ze ziri ez'ekiro nenvaayo bwenjagalidde nenkaluma bwenjagalidde fiiti omukazi etaaga budde ate kati gonaabeera mairungi g'obudde bulina obudde bwolina kati bwamairungi yes kukola kunoonya ssente nsasula amabanja namayirungi ngolwenya kugamba nze okuva inafiirwa omukyala erinza omutima gwafa era ne baddemu abali mukimanye nti nze mbalaba bulabi bwe nti nga mutambulanga ebisiikirize so kati omukyala balina okunkwata bulungi ate nga nange neetaaga nfune kubanga nina bali baddoogo babiri kati awo neetaaga nfuneyo omuntu nga si bwakumala biseera waliwo kati oyanda bulabi lwokuba ndeesa omupiira simanya bikyala mbw ayagala aneefase nga toyamumazeemu nnyo nange mba ndaba kati eno ogiraba anti ngenda funyako ate ebikete ebipya bingi ngenda funa bangi nnyo kati bali mukundaba abapya kate nga nzera kuba x bali ba x bafeeriya babeera batambuza obuvidiyo kati walaba nga olinawo otuuse nalaba nga ogamba bangulidde essimu nalaba nga naleese engatto nafunyeyo akalimu hayi kuba oyo namuwaddemuuko ngene ndabe ki naye ngendowooza yakujja ku binfu era kati pulani gye ndiko yakwongera kwewola musajja omujjuta ku mayirungi kwewola nsasule ki amabanja nze kugambye neewolako netiwaka yange ey'okwewola neewolako okuva ne luwafu nenzikirira awo ezikyukira nengenda ku Salama Road nenkwata eridda ekibuye mayanja muswangali nensala kibuye nengenda wuuyo nepitamu eyo makinje nenzikirira nengenda munyonyo nengenda wuuyo lwasa wa paka mu town obalimbalimba otya ne bakuwola
anti kakati ono kati wanene wentandika okwewolaawo mu kasenta ab'ebikomando bonna ab'amaduka n'abaki ne bambuuka kati olwo nga neeyongereyo mukali akaddako nga nabo mbanyonnyola kati bo bati bali baba tebamanyi nga ngenda neeyongereyo mpaka gomanyi nti amabanja gantwala mpaka mu kyalo eri waffe gyensula kuba paka mu tawuni bammanja nenkwata mukono seeta Jinja mukono mpaka Lugazi mpaka mu kyalo bammanja nempitamu mpaka Kenya mpaka eyo Saudi Arabia eyo bweru kuganze okwewola ndi international kuba nabo abo bola abo ku mikutu nabo wenfuna chance njoge nabo abamu ne bampola sinabasasula obatandika otya omunyonnyola ngeri omuntu walimba omuntu ng'abantu bwe bafera ng'omuntu afuna obudde obufeera munneze nange bwe nnina bwakwewola era bwe nkutuukako tosobola kugana kumpola bro nga bwe nakugamba nti nze mpita eyo kati ogambye nti obawona otya naye abamu banziruka buddusi wuuyo agenda kwewola omuntu n'amalayo bumazi omuntu n'amalayo olukulengera bwati ng'akubanja n'amalayo wuuyo agenda kwewola sijja muwona nze ndi kapiteeni mu kwewola era wonna ng'oliyo ng'oyagala okwewola osobola n'okuntuukirira omuyigirize n'okwewolera kuba abantu abamu tebamanyi bigambo byakwewola gose okujja nompa pulaani ze nenfunako nekuganja kulyako bwezi tini tutomera abantu netwewola naye bannange nkoye amabanja kyobola bansaba abantu mukole bakoletera enjira kali akayimba kamabanja naye bano abantu bano nsaba abantu abalina zisho ntandikira ne mukulu Kasipati go oli mukupointinga abantu bonna bonna bataddeyo Kasipati ayo atambuza ennyimba ze n'ebintu tekayo ennyimba zaffe onfunye ne ku mirimu kitegera banimu road ba DJ Shiru waliwo ba presenter bali bakwefulukuta nina abantu bangi nnyo baddagalasi nina ba promoter DJ Scofield ba DJ Zirubashi ba waliwo n'abapya bangi nnyo abazze besitegeera oba radio oba TV nsaba wakiri obeko ne wonyambiro kuba music wange abantu bantegeere ate era bwemala omukuba nsaba ne kuzishow kubanga ekimbonyabonye saazi nokubanga ndi eno music simufunamu music wange wali ninamufunamu nga nyimbidde ki abantu nyenkati abakola zishoba naye mbegayiridde mu nyambe mumpe ku mirimu nsasula amabanja bwe batompadde mulimu gwa kuyimba wakiri mpa akalango nkola akalango keyo ki eyo show kuma nsobola okukola nsobola okujja n'ennyimba nsobola bikola byombi nekola n'akalanga kayita abantu netulabanga tukola kubanga ffenna ekiri wano tunoonya kubeera bulungi ng'otuyanirira kugambya nti omuddo gutuyanya we gutyo oba oyinamu ekirwadde ngenda bakukebere ebyengato ogiraba bagita safety boot luliwe nali ngikunnyonnyola kati bagifuna bulungi eriko n'akatabo kati saawa zino eyina ekola hit erimu ekyuma wano singa kati lwakuba saagisetinze bulungi mu bwongo nti obudde buba bwa bunnyogovu empa ebbugumu bwe bubanga bwa musana n'erisala kakati saawa zino eri mu kukola ki eri mu kubuguma onsanze n'akava kukola ki kutwalira samu wano biti kati tennaba kuwola ne kooti yennyini ne haso yennyini ekutuyanya kugambye nze nsobola otambula okuva wano mpaka Kibuye bigere ng'omuntu ng'oyo atambula oza bw'omusanga atuyanya omubuuza bw'omusanga engatto ye ng'eddugala engatto yange yino ompya naye era ogiraba olwedde eddugala nswaza n'omukulu eyagimpa naye foot soldier alina w'alina okuba kakati obugambo obusembe eri abakyala mukozesa bulidiya mukozesa obuweta muyina ebirala bingi nyo mukozesa bakozesa ice bafuwa emmindi abakyala baloga so faba ebiragalagala naffe temutulaba bubi nnyo nti ndi akakoola kuba era nammwe bye mukola ate mu bitusinga n'obitusinga babikola nnyo kuba budde balina obusinga obw'abakyala byebyo ate naye bupiruzi biragalagala si byagalagala piruzi ezo ate ezo piruzi zo zinyiriza ddala kubanga nze biri ebiseera nga nkyabya ne kagirlfriend okakubira ku lwokubiri n'okayita nekagamba linomira akakenda n'okawa sente nekaligula nekalimira kati noddamu n'okayita ku lwomukaaga era wiiki emu era n'okawa sente nekalimira n'okayita ku Mande nekalimira n'okayita kuki simanyi oba eri gye babugula bababuulira engeri gye babukozesa nze saagala nnyo okuyingirira byabwe naye nga bwe mubumira ne mubukozesa n'ebirala bye mukozesa ne mufuwa emmindi na biki naffe bwe tuli obukola bwaffe ne tunywa n'ebiti byaffe ne tubeera ku powa buli omu n'abeera bibye kati ffe abali babukwate tweyambula abakazi beyambudde batambula bwereere bakazi bakoze buli kimu tubalabe naye ngera mwe muliwo era tuba tubalaba naye mukakkane abavubuka excessive consumption of kakoola tolya nnyo kakoola tonywa nnyo biti olina okulya akakoola nga oledde okalya lwa nsonga n'ekitingo kinywa lwa nsonga gobirya lwa nsonga kikwerabira bakazi mbeera wano nga njagala mbeere mu vibe buno obulango goloza lwaki abantu tebabwekolera eyo olina okuba mu vibe endala ekalo kiyekola akakalango nze sijja kugenda kunoonya simanyi ate biki oba noonya ebintu ebijjako n'abayimbi balala mabulya babaako ne bavumaganya bino naye nga balina ebirala bye bakozesa
banuusa amafuta banywa bikokaini bakola biki bingi nnyo balina zisirapu bamira amakerenda gomanyi nti waliwo ebintu ebikuba bingi nnyo nnyo wano nga ne wano mu Uganda mwebiri gavumenti byeyina osooka etunuulye nga tenatunulya gano mayirungi na njaga bingi babyekuba mu musaayi balina zikuki bazirya biwanvu so buli omu yeesonyiwe munne twebereremu bonsanga ndya Kyagulanyi kange kakankube naawe lya kasengewo bwoba olina kikete kyo nga gwolina ebikazi byo bingi obeera nabyo nze ate tondaba nga musi azimba olwokuba tondaba ku balamu kunzirasitamani atambula neddeemu affe tetulya nnyama nze ndi vague with high intel vegetarian ng'ate intelligence ndi mulala omukyala ayagala okuwasa mpoze omukyala abadde ayagala okugomuwase alina okujja ng'ategedde amateeka 10 geegano tojegakoora tonjija kakoola tonyega kakoola nsobola okukavaako with time ngo tugenze tukwatagana nga ndaba mbutuufu kateeka ovaawo naye gwe tojja nontomera nogamba ova kakoola va ku njaga mbu olwokuba ng'olina amabeere nga ne sente tolina oluusi biteekako biwiigi bisigasiga enjala okitegera ogambera sitamani ave kakoola osaze nako tova kakoola ogaanyi kanuma omuddo nfune obulango nfune nezisyo nyimbe njafuna sente mpase omukazi gwenjagala so sibine ebikazi byaku nebitategera naawe kikufunye ekifunye omuntu omusajja nganze nina n'omupiira mupya ate kingamba mumbe ku muddo njisadde nayo njisibye nafunye n'ekiwaani kikino kuliko ebyana ebirala bingi byendaba gwengo ng'otandika kumumanyira byebyo nze nkweyanziza okuba nga onsazeeko obusungu bwe nakubidde kati buweddewo toddamu kunkubira simu kiro kati kyenoonya kiri kimu kyokka studio yaffe eringa bwe twagamba bannaayi manya nti nze bwempa microphone mba nina osaba nsaba nkole studio ekola obulango miliyoni 2 microphone mizindalo ne laptop nze sagala sente oyinza oba olinayo kilaptop ekikadde nga bwe wagambye village basket ng'olinayo kilaptop ekikadde ng'olinayo ebizindalo ebikadde oba kimicrophone nze nja bitetenkanya nja bikanika bw'oba obiyina nga nsobola obipangapanga nenkola obulango bwange nenkola n'ennyimba zange fit entambala okyusa olinayo za kala mmeka kati nakulaba neya green kati ya black waliyo ya red nina colors ndoza kati ziringa 5 lumanyi nabugula omulundi gumwe nembuteekawo ku studio nagenda eyo mu bino nembusubula buli awo just nsibako mpola wiiki naku bungi nnyo just gwe netegereza bampita head boy nkozesa mutwe nkasibako nkolaga nti guno mutwe singa bibadde bigere bangatto head boy sikateekako butesi bungi nnyo era mugenda kundaba nga bukyukakyuka nammwe abaagala okubuukira trend esina tab bubulina kye butegeeza of course ngamba kala kala zo bibina kala lumo nsanga nga nyambadde black lumo nsanga nyambadde green lubo wao kati wano ntaddeko bulamu bulamu nga mulimu ko ku musoke kuba kati wano white musoke bwabasamize ate nagembo kala za abasamize baba basomesa abaana ku ssomero mu kala zibabagamba mbuza abasamize kati nini olubugo lwange oli bwakusingana ng'olwambadde olabirawo ng'omusamize nje luli kubanze golaba nasikira kitange era ekifundikwa kyange nkina manyo kijjayo nenkikola kino nkikubamuko kati lwoli nsingana nja kuwa lumu interview nga nkikubye ayinza obutanfuna nange era oyinza obutanfuna kubanga kati ate abantu bajja kutya nnyo nkikubamuko kati kyo mbakushitaka kyanna wansi kubanga olubugo lulaba era lufaanana ngeri ettaka kati obutambala bwonsanga nga nyambadde akalwedi kiwanuka solokakona mulimu ki kiwanuka awanula mikisa kiwanuka awanula buli kimu kyonna kiwanuka gwe bwoba oli eyo ng'oyagala kuwanula mulimu oyagala kuwanula osaba busabi jajja baba bajajja baba tuteerawo osaba katonda naye katonda gw'osaba akoleramu abo era bw'omala osaba essaalayo bw'oti ye katonda anoonya baani abalina okutuuka ku ggwe okitegera okutandikira ku bajajja ne tudda ku bisolo tudda ku binyonyi tudda ku biwuka ebyo byonna bitambuliramu bajajja embwa mutambuliramu ddungu emiyayunga egyo mutambuliramu emizimu waliwo ebimu bitambuliramu amayembe lubowa namuzinda ebyo byonna byonna obiraba bintu byaffe bya buwangwa bya wano naye tetubimanyi ate gye tukoma okubidduka nabyo gye bikoma okugamba kale muboneebone kitegedde gwe ku batuwazo kuba kati nze waliwo ebintu tujja kufuna programu namba tutandika okwogera ku ebyo waliwo kibayita olubaale omuntu wayogera ku lubaale aba amanyi lubaale oweeri mu bibbo
kubanga ffe tuli basajja baganda lubaale lyeri eggulu lye bayita olubaale lwakuba ddo lwa ice si mayinjanga gano nti gano oli ice era olwo olubaale Katonda kwayokya bw'ati enkuba n'etonnya lumu nejja nga mulimu n'amabaale ne gatukuba gwe tuyita omuzira. Nze bwe nkuga nti ndi musamize mba nsaba bajjajja abali mu lubaale olwo kuba ne bajjajja bagenda edda tebatukanga mu ggulu. Okimanyi nti Ibrahimu tebatukanga mu ggulu, balina we bali mu ggulu erimu, tebanatuuka eri wa taata, eri Yesu yatuukayo ne ba saints abamu. Kati bano bajjajja abali awo mu lubaale betu batusaba abali mu lubaale mu jjinja eryo lye baateekawo. Tujja kufuna program namba tukole ki kubanga byanjawulo, lubaale wanjawulo, empewo za njawulo, emmandwa, emisambwa mpaka ku Katonda jeje mitende gye tuyitamu mpaka ku Katonda yatutonda. Tujja kufuna program olulala. Obufumbo bw'ekyo bwasaanyeewo obwa muganda waffe omukyala yamulemeseza okulya mmira n'amukubira anti Katonda mmira omulaba ono kati mmira ono jjajja Ndawula kuba Ndawula ayitamu bibala. Ndawula jjajja Ndawula abaddewo wano era akyaliwo era abantu babikoleyo ne bagenda bagula ebibala ne bagabira abantu ne kino kibala nze wano mba nsanyusa Ndawula. So yadde ageza kukwawula ku bajjajjaabo. Jjajja Ndawula yadde amukusuuza. Babeera bajjajja ngo kunyamba kugamba ebinza n'okunkubya essimu nga bya interview bajjajja ne bangamba oyo nedda oyo leero kawaani naawe nenziruka. Nyekweka n'engulumira eyo nga ino sanyi. Ndekayo tujja kufuna program endala nze mbimanyi sibyogerako bwogezi njagala tujje twogere ku Katonda basomere Bible twogere ne ku bintu bino bituyitamu ebyobulamu ebyobuwangwa ebyo ng'ebyo ebintu etuti ebyo misambwa mpewo biki tunyonyolegane siga nti mbikozesa wabula mbinoonyerezaako. So obufumbo tolinaawo. Obufumbo nja kufuna omutuufu era ndi wano ndirwedde naye njagala omukazi ng'ayimiridde ku ngeri gye ndi obubi siri wano kubanoonya njagala omukazi ng'ojja sobola okannomisa naawe okafatu bw'oba okaluma tukalumemu bwekuba kukola video tuzikole oba kwezimba twezimbe Rastaman. Tusiwula abantu ensonga badde ndeeseyo eyo kumanya lwaki badde onkubira ekiro okusaba mwenda. Bana mwebale nnyo okutulaba nze sigenda kulekera okubebaza wano kwema live wadde naawe ontuukako naye era byokwata oba olina byokola ki bw'obitwalira okutulaba sigamba nti bye twogedde byakabi nnyo nti tuno tuli eno tuli mu byaffe naye ne mutulaba ne mutusharinga. Big up on yourself. Bene temukoowa mukole zi challenge musharinge mufollowinge. Nze nganze omuyimbi mujja kufuna bingi nnyo munze ebya vibe oba kwogera oba kuyimba oba kuperforminga nga mumpadde obudde nga buneeno bwe mutulaba ne mu sharinga. So nze mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebale n'abagagga bali eyo nga bwe twagambye campaign tuliko Village Basket nange wa studio mwengendedde mu Village Basket njagala nsaba studio y'obulango laptop microphone ne sound card milioni nga 2. Wow. AK Fashion zigwa yagala okuba ekikumba omasemase awo ku Nabukera Plaza olina okubasanga t-shirt ezo akabi jumpers menye kindeke ki lekera awo okutyobola sente zo ng'oyita mu kugula ebintu ebigenda okuswaza genda baguze t-shirt ojambale emyaka 5 n'omwana ajambale ne taata ajambale ne jjajja ne nga terina weeraga lwaki nti bo ebintu bye babigira ddala mu points ez'abakugu ne babireeta paka wano okuwonya okuswala ne t-shirt ezinaanuuka ezivaamu kala n'ebirala oyambala t-shirt nobanga ayambadde ate tundu baale bibajja okumenyawo AK Fashion za kunabukeera olina okubasanga gwe yagala ogula ettaka HK Property Masters mbajjukiza buli kadde buli wenjija wano nti twakuwa abantu abagamba nti zenna ettaka mu Uganda yonna nenga tugenza obakolako research nga mazima tebalina ttaka kakati live ne tugamba nti nedda feka tujje n'abantu mu bitundu gwe naawe omulungi entebe osobola okujja omulungi eggulu osobola okujja ayina ettaka nga oli mulungi nnyo e Masaka osobola okujja bano ba HK Property Masters bo Mityana Gayaza Road Nakawuka Kasenge amaanyi gawe bagateeka buli ttaka lyonna lyoyagala ku level zonna balina so begatteko ku namba z'essimu eziyitaawo onokufera tujagenda tusolvinga mpola obuvuyo bw'ettaka nga tuyita mu bukodyo nga buno gw'omulungi e Masaka naawe osobola okujja ntukulanga ntulanga Masaka yokka gw'omulungi entebe n'ebitundu ebirala naawe osobola okujja basobola okumpola yakataka bajja kusiba HK Property Masters
ate olwokuba nti balina amataka saagala bakozesa ensobi ate kuyigga buyizi bajja kumpa akalango atisa bunja bakolya akalango ngenda kwogera ne CEO Hassan akalango akaleete so gwe mwana wa Katonda ali eyo kulatuna n'ensi yange weeraba